kati tuli mayumba g'abantu. Residential nyo. Naje tugende ebbere byeyo. Tugende okulaba. Naye kimanyi nti mu kibuga Kampala kizibu okusanga abasajja manyi bagenda ne bagana ne bakwasaamu eggwanga omwezi gumu olikolera ki? Omusajja yagambye mu nsooka n'engoba abantu mu kibuga bonna ne bagamba muddeko mu kyalo tujja bayita mu kibuga Kampala. Naye nga nkubuulire kibuga Kampala kyetaaga kusooka kkobwamu bantu. Eggwanga lyonna lyetaaga kuliseetinga buto. Kati ekyo kyetaaga kuvaawo ne tukita bakolayo ekirala ekyo ne bakireka ne baggeto. Naye abasajja babirowoozaako ne bakirekera ennyumba ng'eba ndowooza kati anti buli area eyina ssente zaayo. Sisobola ga nti nze yange njitunda ezo. Oba ne ssente z'ekifo mu buli area. Omuntu nga si mutuuze asobola okujja eno n'agula ennyumba. Waliwo ssente kubanga ddala osasula cash. Tugeze ozze buzi. Nzize buzi naye njagala ku olina ssente zo. Osobola ogigula oba olina cash. Ekirala kyembuuza ekyo kimpa automatic ku visa yange. Ogula ennyumba ewa cash. Olumba kuwa green card. What? Nyinza okuba nga nze atamanyi. E Uganda abagagga bangi abaguza amayumba mu America. Gye bali. Mwe bali naye olumu tetubamanya. Olw'okuba nti oluusi bantu baffe bali. Ati oluusi balira ne mubano abaawano. Mulowoozi waawano yaguze. Kumbe yooli. Ono amukuumirawo bukuumizi. Bangamba waliwo bangamba nga mbozina nyingi mbu waliwo abasajja mbu waliwo abasajja abalina abaana basomera wano naye ng'omwana ava waka ewaka wengamba ava mu nnyumba ya taata. Bangi obalaba Seattle Bannaganda bangi abaana basoma abajja ne basoma ne bamala ne baddayo naye nga bw'obalaba kituufu tebawuba shifuti zitya abantu waliwo abaana abasoma nga bakola nja kukolayo nga omwana nga yeyagala bweyagala asoma n'ogayiye kiki babina endowooza gy'abaamu eba y'amaanyi. Ndi ebbaga yange ebbaga omugiguya bwewooma okimanyi gwe mulundi ogusoose kulya ku bbaga kati nze siryanga hot dog erinnya lyagintama hot dog naye emooro Jesse Penny omukyala weyagala mugulira ku ngoye ez'ebbeeyi awo ku Jesse Penny engoye ennungi naye kabeeyi naye akasoboka obikolanga twakalebenyakwano mu kiduuka ky'amasimu ebyo wano ku gundi ku Pacific kiriawo munda Best Buy tugende tukirabe. Olugendo lwa Washington lwamenye nnyo wala gwe kati olaba kati olina n'amaanyi oli musajja. Tomanyi nti okuva e Washington mu Alaska neebase bwebase essaawa zonna etaano twakozesa Alaska neebase bwebase ate yayanguye zadde essaawa 4 ennyonyi yaffe eya wano Alaska era yabadde ejjudde ako kakayoola ako akawanvu kabaddemu abantu nga 3 eyo yeya wano eyo okola abasinga gye bakozesa kubanga yaffe wano yamuno yabadde ejjudde abakadde babeera muli beeyagala
okimanyi nti nze muddugavu nzeke yabaddemu kati awo bw'olaba nti beba wano state ya wano bawagira kintu kyabwe bawagira kintu kyabwe n'endala zikola naye Alaska y'amaanyi era yabadde ejjudde in fact olaba kano nabadde mu group E group E twabaddemu abantu yabadde etambula 6/12 tugende Uganda kali America ogirimu njirimu oli mu Seattle weeyagala ndi mu Seattle neeyagala naye embeera yo giraba njiraba embeera yankuba wano Seattle saawa ziri 7 za misana naye enkuba yawo tetiisa tetiisa ate waliwo kyenagirabako ne bw'ogiyimiramu totoba are you sure totoba gwe kigezeeko giyimiriramu luli awo luntuntu luzirazira totoba abasajja balina ekintu kye baazimba kati musajja wange wano n'amala jjawo aligundi Elias ayitaawo agakamala ofuna kasoda wano Elias boddayo mutegeko emikono naye ajja naye yagejja ennaku zino munene kati erinnya lye lyogera boddayo mutegeko emikono mugambe nkuwagira kati genda yajja bw'ofuna riziki America nnungi America nnungi ate kati tolabye beauty yaayo ga enkuba biki naye bw'ojja musama walabikira ddala bulungi nnyo naye era nekana akakuba kakati ate nzi bwe nzija musana nga ne Uganda gwembeeramu ate mba ngitegedde oba ojja oyagala olaba embeera y'obudde ekyuseemu okuva ku yeewaka kati yeno gy'olimu tamale konde yaŋŋambye wootuukira nnoonya ali nno University Place ali awo yagaye wootuukira nnoonya waliwo yamulako naye zisimulabako tike waali omu ku basajja ababedde awo University Place awo akikwasaganyiza era kati tujja mulaba kati eno tubaawa kati eno south part of Seattle eno naye ate kyenjagadde kiri kimu kino ekyalo kati bakiyita Lakewood tuli Lakewood ndi Lakewood eno gaali ya Amaka yeeyitawo awe eyitawo ekutwala California Portland Lakewood Industrial Park wetuli eno abasajja bano tebaliimu malala ga kuwanika bizimbe myaliro 2-3 era ebizimbe ebiwanvu obisanga mu site okusinga tebaliimu malala ate ebintu byabwe byo tebabigiraako decoration ndibeere birungi biti ebyo abazimba kintu kyabwe kiri awo tebalina majolobero ako abazimba binene kati okuva gye twavudde eno ekyali Industrial Park bazimba binene naye bayonjo ebola twabeeranga edda nga tukyali e Kampala ng'olaba firimu omusajja atwala atya engatto mu nnyumba mpaka ku kitanda naye bw'otuuka w'okitegeerera ne ku buliri zituuka ne ku buliri ne weebaka buli omu ali ku bibye naye kyenzudde stress mweri yesinga obungi abantu balina stress yesinga obungi ate naddala mu bazungu ate abo balina stress nnene kati ekyetegeeza kifeebu eriwa ku gundi ku namba y'emmotoka California feebu kati olaba feebu kati gwe mwezi olaba wano 2025 kati awo mu feebu 2025 aba alina okuddayo n'alinewinga okulinewinga ki tabs ate wano tusasula tabs buli mwaka enamba ya buli mwaka enamba esigalawo nga namba yo nga bw'ogiraba naye akapuleeti ako kati awo koolali akaliko 25 ogenda n'osasula ne bakuwa akaliko 2026 era feebu yesigalawo omwezi gwo guli constant feebu mwaka gwe gukyuka buli mwaka olina okugenda n'osasula naye kirungi kye muyina
nalaba firimu eyalikoleko wudu kati we wano we tuli ekyo ekigundi kyennyini okiraba ekyo mu firimu nga mwekiri kati we tuli reality tugenda mu town center. Abasajja bano balina ekintu kimu emisolo mingi naye girabika ogiwaayo nga teweesise girabika ogiwaayo nga teweesise tugenda tujje wano ne tugamba nogenda okugula ekino nogana naye tuleeta ebye Uganda naye lwaki onsasuza omusolo kansasule zino zokka agamba enguudo kwoyita golooza banaazikozesa ki okitegedde musolo n'oguwaayo ng'osiima ng'okkiriza naye naawe era kyoguwera oba okiraba nti buli kimu okyetaagira wekyo. Nze ensimba yaabwe ensanyusa manyi ebyo ebizimbe ebiwanvu ebyo biba bya bbula lya ttaka. Tomanyi nti ne Kampala akeedi empanvu tezikyakola waggulu wabayo emizikiti na kyaki na loogi kuba kati n'ebibala byo waggulu tebikyakola abantu baakoowa okutamira ne bavaayo nga bagwa ate kwe kutali elevator tekuli naye wano kazimbe ka myaliro 3 elevator kweri Lakewood Town Center. Kati yo parking. Eno yonna parking ya biduuka bino byonna nga bubirabe ebiduuka ebyo. Gamba nti ngenda ku kiduuka bwekiti. Parking. Vayo ngoyagala kulinnya bbaasi kudda wammwe. Transit center eyo. Awo. Tugende ku kino iyo kasita batadde up to 70% clearance tugenze kati mu kiduuka kugula bijaketi simala okweyiwamu ebijaketi byenkuba tujja balaba why bannaye mbabuuzizaako Bannayuganda mugamba mutya omukulu nze mulina malidadi katukomewo